Enkya ya leero abayizi emitwalo 37 abali ku mutendera gwa siniya egy'okuna batandise ebibuuzo byabwe eby'akamaliririzo okwetoloola eggwanga lyonna. Essaawa zigenze okuwera 2 ez'okumakya nga abasomesa okuva amasomero ag'enjawulo mu ggombolola y'e Lubaga bataka ku poliisi y'e Katwe okufuna ebibuuzo by'amasomero gaabwe ng'obudde butandikirwako obulambi kwa UNEB tebunnatuuka. Abasomesa n'abakulu b'amasomero be tusanze wano batugambye nti newankubadde basoose okutuliza abaana mu nsomesa eno empya beetegese ekimala era nga bakakafu nti mpaawo muyizi yenna gwe bataddeko ngalo agenda kugwa. Okugeza omwana wabanga asomye ICT ne bamusomesa okukola website alina okuvaayo n'agenda n'agikola website n'agihostinga. Emyaka gibadde ena nga bibuuzo okulaba mwana biki byasobola okwekolera nga ye okulowooza solvinga ebizibu byayinza okusanga era twebaza Mukama. Kyokka bagamba nti newankubadde gwakangamisa neera kakirota bulamu balina okusomeza okutewaleka kwe bayiseemu mu katubageroka nako kubangula abayizi okumala emyaka gino ena egisoose. Abaana balina okusoma IT, balina okuba n'ebikozesebwa ebya project work ate nga balina obyeyiyiza ne weesanga olumu nga era bakozesa obutinitini ebirala nga okukozesa nga plastic bottles okukolamu nga dustbins n'ebirala. Amasomero gaffe agasinga agamu tegayina laboratories za computer ate ng'ensoma empya yeetaaga computer ne research. So mu buufu obwo bwennyini bwe tusabira gavumenti ebeere ng'etuyamba at least etuweeyo ku computers amasomero aga private. Ku ssomero nga Emmanuel College Kazo tusanze abayizi ba siniya ey'okuna bali mu kiterekerero nga balindira kadde byonna ekisenge omugenda okukolebwa ebibuuzo bino. Bano batubuulidde nti mpaawo okutya kya buntu balina obukakafu nti bakuyitira waggulu ddala. Tugenda tulaba ebibuuzo byaffe ekigezo kyaffe ekisooka mathematics naye nga tuwulira tukyesuze kuba tusuubira nti tugenda kufuna A+. Paulo Kiguba agulira essomero lino atubudde obugubi bwe bayiseemu okutuusa abayizi ku mutendera guno. Naddala ng'amasomo ag'ebyemikono tuyinza gamba nti ojja kugulira omwana ebizimbisibwa byonna abe nga essomero libirina ku baana bonna boolina. Awo n'abazadde tubasaba era tuze tubannyonnyola enkyukakyuka zino. Ku masomero amalala ge tutuuse kugamba nga Gangu Secondary School ne Verona High School Mutundwe niho tusanze abayizi batandise dda okukola ebibuuzo byabwe. Abakulira amasomero gano batubudde bateeseteese abayizi baabwe okusobola okuyita obulungi ebibuuzo bino. Tukolanga teamwork nomanya head teacher report nejja nagamba weetaaga okwongeramu weetaaga okutereezaamu tubadde tubeeranga ne meetings every week. Tufunye training nene okulabanga abaana bano tubateekateeka bulungi so tubasomesa ebyo byennyini Carriculam byetaaga empya. Bagamba nti okusomesa kwe basanze mulimu n'abazadde abatamanyifa ku nsomesa eno empya kale nga gavumenti egwana okukola ogwayo okwokusomesa abazadde ku nteekateeka eno. Muzadde ayinza okutunula nga kyalaba standard tategeera standard kyekitegeeza nti ate nga nammwe muyita mu meeting tazze abamu tugenda ku social media platforms nosanga nga tugenze bako WhatsApp basomesa bayita mu meeting n'ebyonna tebikola. Carriculam ebadde empya nga ffenna tuyiga njige naye tugiwadde obudde ate era ebitannaba okwasibwa bulungi tujja biyiga mpolampola. Babayizi ku ssomero Princess Diana High School esangibwa e Munyonyo tubasanze ofuluma kibuuzo kyabwe kino ekisoose wakati mu ssanyu eritagambika. Twali tusuubira bingi okubanga pategenda kubanga etegerekeka naye kye tusanzeemu kibadde kyanjawulo nnyo nti ebintu bibadde ebyangu oluzungu lwe bakozesa. Math namuyingidde nga ntidde nnyo nga babyatutewo ebintu bya HS naye tugenza okutuukamu nga pepa nnyangu nga bye twasomye byebize. Pepa y'okubala tempisiza bubi kubanga twade tusomye ebitabo ngera tugyetegekedde okusinga ne UNEB kikyereese. Akulira essomero lino Kalidi Nnyonjo atubudde nti bajje mu bayizi muwadde essuubi kubanga kizudde nga mpaawo kipya kibasanze mu bibuuzo bya leero. Bye tubadde tusuubira era n'enteekateeka gye tuteeseteesa abaana baffe byebyo ebizze n'olaba nga abaana bavuddeyo nga at least balinamu ku ssanyu newankubadde mu kusooka babadde batidde. Olunaku olw'enkya abayizi bakola ekibuuzo kya biology nga kwogasa ne geography. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV.